tukomyewo kyali mu Olugambo twatandise danfos za tulaba amanya His Excellency Josephat Sseguya kakati twatandise King Micheal gye tuggweredde kyalidwera Sipapa Charles Olim n'abatatereera ali wano bwe bati byonna balina ensonga zaabwe. Sipapa twagala tunyonyole kimu ekisookera ddala Sipapa wayogeranga nnyo nedda sooka obuze ku batulaba omanyi ekibuzo kyange kibadde kindi ku mutwe sooka otubuze abatulaba mbalamusiza bampulira bulungi kirabika bampulira kyamira mpulira eka bannanga abatulaba mwenna mbalamusiza mwasize mutya mwebale kulaba ku Kedde TV. Michael, waliwo abatakulabye mu kusooka esooka babuuzeeko nawe abatandabye mu kusooka mbabuuzaako amanya bamita King Micheal wakabi omuwagizi wa NRM era omuyimbi wa dansolo mu Uganda mwebale nnyo okuba nti kuwemuli okubabulira kumanya ekigenda mu maaso. Sipapa katudde ku ggwe kiki weekalakaasanga nnyo okola bingi nnyo kiki awo mu July, August, September, October kati kampeyini bwe bazitaba ca omuntu osirabanga omunoonyeza kalulu naye nkyakulaba oli wa NRM ndi wa NRM naye ekiriwo munze akalulu ngenda kanoonya mu tayimu yange nga njagadde ebintu byawukana King Micheal banoonya bizibu okyegera banoonya abantu bizibu by'abantu bye balina era King Micheal agambe ffenna tuli ttiimu emu. Micheal batambula bagenda mu byalo banoonya ebizibu by'abantu bye balina naye ate nze mmala bizibu ebintu byawukana ate sakola Micheal ate kyakola okitegera ntambula nti ate nange ngende noonya ebizibu by'abantu bye balina koledde nze mbimanyi ba Micheal bye babinoonya kati bajja tukubira esimu nti owaye Sipapa bene balina ebizibu nja ngenda bimala nze mmala bizibu ebintu byawukana kati obimala otya sitegedde nnyo Micheal ebizibu mbeba basanzeeyo tibali balina bizibu bati oba baavu beetagayo kasente nga bankubira nga bangamba ebizibu gye biri kati kolihunga bibugabi wekiri ate saakola ate ebintu byebimu ne ba Micheal byebakola nze ndi ate ndi wanjawulo nze yange birala nnyo kati nsobola okungamba ngende noonya ebizibu abantu bye balina nsoledde nga mbimanyi so atambula ate nga ngenda nkuŋŋanya abantu nti bizibu byammwe ekyabantu baavu nze kyemmanyi era omuntu gwosookeraga esimu gyesooka Sipapa tuli baavu abantu baavu ebizibu abantu bye balina obakoledde ki mu mbeera eno bamukoze mutya kuba kati mwe muli mu kintu wakati oyogedde abantu baava si kubeera mu kintu ba Micheal be bali mu kintu naye nze nganze neesobola okitegeera ate nze saagala ate mbu NRM male kumpayo nga abantu be balowooza nti nze ndi saponsa wa NRM siri ndi saponsa oba omanyi ndi saponsa nga onava nogamba wayi nze ngenda kuwagira muzeeyi okitegeera saagala just nwananya embeera eriwo ekayanya abantu ngezeko gikola ki ogijjawo emu awalala byensobodde ye gwe twasemba okulya Sipapa nga abagge tebakusaba obere pulezidenti waabwe mbadde sinafuna budde babiŋŋambako awo naye mbadde sinafuna budde baddira abo abaana naye ngaebyo ebintu byalisanyusizza bukyamani kuba muli mu kampu yemu ate bukyamani nze yamuleeta ekampala oba asanyuse oba tasanyuse sinze yamuleeta singa mba ndaba nga birimu amakulu bukyamani yamanyi naye yeyirwanako kambuuze Micheal bye mukunga abantu nga bwasoose okutugamba yatugambye abadde taliiko mukunga ababooda abakyala basaluuni n'abalala bonna ne babawa fayiro yaabwe zaabwe n'ebizibu byabwe naye akalulu kano bwe kanaggwa munaafolowinga ensonga eyo ddala Micheal ng'ate lwaki tugenda gifolowinga kubanga Bajjo ali committed Ronald Mayinja ali committed full figure already omulaba nti ye omulimu gwe ne president buli ssaawa abeera amwogerako agamba ye muntu atuuka ku ground n'ategeera abantu kye bakola ki obulumi bw'abantu so tiimu eno ye tiimu etagenda ku disappointing abantu era ate kino tekigenda kukoma eno mu Eastern yokka tugenda kitambuza Uganda yonna ti n'obulumi bwe bunaaba buwedde tugenda sigala nga tutambula okumanyisa abavubuka nti tetulina kwekalakaasa tulina kubeera nga tuli wamu okulaba nti tufuna emirembe n'emirimu kulaba nti tutambuza eggwanga lyaffe nga ligenda mu maaso ate era ekirala kyenjagala okumanyisa abantu abawagizi bonna aba NRM n'abayimbi ba NRM bano ba Sipapa bano ba Catherine Kusaasira ba Big Eye nti kakati guno omulimu eno esaawa pulezidenti watwetaagira tetujja kudda waka kutuula
nti olwokuba nti tebannata ssente buli omu akimanyi nti sekretari etenata ssente za kampeyini oba kino effe twatandikiddewo ngaffe era kintu kino kyetukola tetuliko nti gavumenti yatuwadde ssente mbwe tusasula era abantu abali osagala bagambe nti bamaiko muli mu kuyoola ssente muli mu kukola kinedda twakitandise era nkuba omulanga nammwe abawagizi babigayi Catherine kusaasira Sipapa abawagizi mwenna aba NRM musitukiremu buli omu atandikirewo bino birala binaatusanga mu maaso ngaffe bwe twatandise kubanga Uganda nnene ne NRM nnene Sipapa asobola okugamba nti nze nkutte embalala Kafa asobola okugamba nti nze nkutte Masindi oba wa kugamba ebirala ne bitusanga maaso naye eno essaawa president gyatwetaagiramu Bebe yagamba naye akawunti ya Krista n'agikaliza kakube kampeyini ebirala biri musanga eyo waliwo omuntu akubuuzizza oddamu ddi okukaaba n'obakaabirira nga buli kaseera ng'akaana akato njagala abantu abali bategeere nti muziki waffe yayingira mu politics okitegeera kakati mubaamu n'obukodyo kakati nze kambawo example nti Lukwago yakaaba okitegeera naye bamusinga ki lwakubanga politics yoyo nti mubaamu okukaaba naye ng'ate olina ebintu byokola nze bwe mbaayo nenkaba tekitegeeza nti ndi mwavu tekitegeeza mbu siina ssente naye politics waffe gwe tulina okulondola kubanga abayimbi politics yatuyingiramu era ekyo mukijje mu ndowooza yammwe nti bemulanga nkaaba ku TV nti mba siina kyakulya nedda muba mulimba kiba kiwaani eba process gyolina okuyitamu okutuuka ku kyoyagala wagamba freedom city yansala mangi obukadde 10 mu mmeka byali bya bulimba byali byebyera era nabisolovinga ne biggwa olabawo yankwata so mulekera okudda okulowooza nti oli waabaagiza ati nti ate ababubi nnyo nedda tukola oba wafunye mbufunyi sinafuna kyembagambye nti tetunafuna ssente era sagala muntu ali agambe bamaiko bali mu kuyoola ssente za campaign tewaliwo ensayininga mbu olunaku nsayininga bwe ziti nga kubiri bwe byali edda era kyobola mbagambye nti mwe President Museveni bwe yawa amamotoka gali ewaka gapaakinze nti mulinda babawe ssente mulyoke muyingire field nedda si essaawa mugende binaabasanga eyo tosobola kuba nti tolina amafuta ng'emmotoka baagikuwa y'amaanyi eri waka etudde mbuolinda bakuwa ssente tandikirawo ozaako ki pulani eri kikati kulabika otandisa kampeyini kati akalulu kange nze kampeyini yange etandika ku Sande ngenda sookera Kibuga nebali nnyo Sande nsookera Kibuga then ebirala tunatandikira awo ki ekiriyo kyogenda okukola ngenda noonyeza omukyala Ruth Nankabirwa akalulu noonyezeko ne president ndigatize nonyaka ababiri nakalodime yangenda kanoonya naye nsooka agenda okubeerako ngenda kumunoonyeza ngenda munoonyeza akalulu kati nyinza okunoonyeza akamiliyoni nobaleka nkyerowooza naye kati nja kulaba nyinza okunoonyeza akamiliyoni kuba kamiliyoni kyali wange abadde kyali wange okumala ebbanga kati bino ebyobululu tebiriiko mbu oli wapateki kasika oli kyali wange waliwo okubeera mukwano gwe waliwo nze siriko nze tebanfuga siriko mateeka gagundi busipapa oli wa NRM tolina kunoonyeza oli nze sonoonyeza nowa people power okitegera kati saa zino ngenda noonyeza Ruth Nankabirwa ne President Museveni then nkomowe Kampala noonye n'akameeya nalaba juzi president yagamba muwala wange full figure buchamani ki nayoza listi obudde bwali yali tabuyina n'atagimalayo gwowulira kyogamba muwozi tamwagala omuwulira amwogerako bannaye atoze mbaasi papa kukyoddamu kibuuzo leero osuse ye kiri kiti ewuwo omukyala gyali tetweyagala tuli bulungi n'akasente tulina awo yogedde si papa abantu bambi tebalina kati buganda akasente tulina abantu bafa mitima obakoledde kiriri wunzika n'ekyo bano ab'ekibuga nsooka kibuga nga bwenkomawo Kampala nga olaba naba kampeyini bonna abapresident bonna basookedde eri mu byalo nga badda kati nange nsookera wala basibulire ddala bannange abatulaba mwebalitulaba mwebali kubeerako kyamira nkutumidde n'abalala bonna abatubaddeko abatulaba ab'ekibuga mutulinde ku Sande tugenda basalako sibula butimaiko abantu mwenna babaddeko mwebali kutulaba abantu b'ennamayingo leero gye tuli n'awalala tugenda kuba tujja naye nga guno omulanga nkubira buli muwagizi wa President Museveni wooli tandikira wooli kuba kana kaluka scientific bosobola kugenda ku radio oba ogenda oba ku TV oba wa naye nga mwebale nnyo mwebale ddala buli omu alonde President Joe Kaguta Museveni ofuna emirembe mu ggwanga nga tuwunzika abeesimbyewo bangi bali 14 11
bwekiri tembajjukira n'abalala abantu tubamanyi fe tumanyi Museveni, Bobi Wine, Robert Kyagulanyi n'abalala bangi. So amasibule nsigadde Josephat Sseguya sigala ku Bukedde TV tova Katumba oye Olugambo mu kyenkya nga luwagiddwa. Family Hardware Limited tusangibwa Wakiso district